enyakwaniza kwenye kumpoza Prime FM Josinzo tuliza bukede butya baba nnyo twegatako ate n'okweyunga obutereevu ku lunaku lwo kuba mu programu ya Fulucha baba nnyo okwekumira ku Kumpoza Prime FM mu nnaku zino 17 September Thursday oli ku mukutu kyenda mu mwaka muzamwenda Greater Masaka kyenda mu nnya kamuzamukaaga empeereza egenda paka mu Ankole kitundu ekya Midwestern. Prime FM ogita ku social media osobola okukozesa WhatsApp namba ya 0773 3 17 17 Facebook ampuliza Prime Radio Kampala page yafe ampuliza jugoberere jagale jigabenze kombalala okongera okufuna ebifanagana ate n'okutambula fenna okusinzira na joliza Simbo Edward olimbala forwaguddewo akalute kabawula bannange bagenti akalega bichake yongedde naddala okwetole gwaga akalega bichake ebyobufuzi mu kibina ekiri mu bukulembeze kati wulira factory wulira winono nti okusinza ku NRM akakiiko ebyokulonda abegwanyiza ebifo ebyobukiise bwa parliament abateekayo empapula zaabwe 237 naye nga jjukira constituency ezoyinza okwogerako ezivuganyizibwako ziri 519 kati ekitegeeza omuwendo guno goyinza okwogerako almost times 4 nti ebifo ebigenda okubeerako abantu 519 ebironderwako abakulembeze babaka parliament abateekayo okusaba ziri 237 kati oyinza okwebuuza nti ebyobufuzi abantu babalaka ki nejjukira buli muntu okujja empapula sasudde mu kabukadde busatu ez'ekibiina kyena kati babasajja baanuuza akasente akawirako okongera okuteekateeka bano kakati bwenza okwogerako nti bano be baagala tiketi ez'okuvuganya ku bukiise bwa parliament kati ku bano 17 bano 237 17 bo tebagenda kubeerayo okulonda kwa kamyufu primaries ez'olunaku olwaleero bayitawo nga tebavuganyiziddwa ekibagamba nti unopposite nga n'ekisooka ekirikirye wano constituency eri bonna kisunga wano Mukono South Mukono South awo in fact tewali Kayondo muna DP situmanyi kati gyagenda kudda awo NRM avuganyaawo talina kamyufu leero kuba yiwe yajjayo empapula tewaliyo yajjayo mulala kakakire mugiri yemu ejjukira nti ku bifo constituencies zine 519 pate baita falaga bearers abagenda kuze baita direct constituency seats ebifo 253 esonga ate ebifo by'abakazi abakiikira district ebire ebifo 146 emanye Buggumu likwata nnyo naddala bifo enali mu jerina strongholds kati nga bitunde bya Western ebitunde ebyo Midwestern ewo watyawo kati awaliwo ensi 5 era nga amaaso gonna mpuliza ne badamula abasinga obungi kamera ziri nnyo bitundu eby'emiyaga sako ne mawogola kubanga eyo binaava byonna buli muntu abirinze kubanga mujugene enkyukakyuka ezaakoleddwa asaba poliisi abasibya akagaba bwe yalonze abaduumizi ab'oku ntikko ku malala ga AIGP sako ne commissioner of police okuduumira amabendobendo agawerako agatwala territorial police regions ezenjalo okutola eggwanga kati jjukira mpuliza kano ke kamukuumiro ak'okulonda okwa bonna naye bwe kiba nti abagala tiketi omuwendo guli mu 2,000 naye nga bagenda okuzifuna bali 5 ampuliza 19 kati otondeka okusoma muno ga nti abange ebyobufuzi kaleka nkafuusa akazanya akawoomu kakati bwetegeeza abantu engeri gye bajjumbiddemu ekiraga nti kikuteyo okulonda kwalira mpuliza era ebigenda okulangirwa bigenda kufulumira ku district okowola munnaffe obusandali kubanga ejjukira ebifo ebimu kati nga wano ku Kireka Hill wano ku kitebe kya Adra waneeno banywanyi mu buweereza ku geeti kwennyini wewali okulonda ekitegeeza leero bannaffe okola kwabwe kwakutaataagana ekisigiti ebifo ebyebisaawe ebifo byonzo okwogerako ebyamasomero kati abaana basoma kati kitegeeza nti batusina okwondera mu makubo
mbira zonna ejukira ebifo in fact ebyalo ebiswa mitwalo 712 ebyo bigenda okubera mu ampulizo okulonda kuno okutandika mu sawas in fact kutandisa sawas njogereramu okujjako emitundu by'Ekaramoja atango doi yetegeeza nti eno yo kiyinza okukyuka mu katono kubanga bayina engeri bagalo kikwasaganyamu balabike nga biggwa bulungi so naye temwerabira akawuti kabawula totema omwana w'abandi aye totema munywanyiwo lwakalulu kubanga ate ebyakalulu bijja kudda ebbali ate musigale nga muli basseruganda n'ebirala bingi ebyoyinza okwogerako akalembeza kayinza okujja naddala ku malogano genjala okutuusaako aga mu kitundu kyaffe kino ekisooka abaka palamenti ento eya America bakombye kwerima era nga nabwe kityo baagala kukyusa enteekateeka ya president Trump kituufu gavumenti ye eri ku mulamwa ogw'okendeza ku nsaasanya y'ensimbi naddala America mwe bayitefuna nnyo naye ate ampuliriza ensonga eno bw'obalabalamuko zino sente abasajja zibatuddiza mu buyambi mulimu abazikola in fact abazikola kati wano nga mu Uganda omuwendo gw'abantu abasaba visa buli lunaku era ndoza kibalinye ku social media kitwendize nnyo ku social media oluvannyuma lwa America okuleeta obukwakulizo obupya nti muna Uganda kati bw'obanga oyina omuntu wo muzito oyina obusobozi omutwalo geno okuzaira mawero geeri kati kiti bakiganye olw'ensonga nti ssemateeka wa America ayina embeera gy'aleetawo nti singa omwana azaalirwa mu kkutaka lya America ssemateeka wa America akikakasa nti yabeera munnansi kati kitegeeza abasajja abalengerera ewala ekyo abadde nga akibala bukyali kati ebyayimiriziddwa kubanga pulezidenti aliyo kino ekisanja ekyokubiri agendeera kukendeeza ku bantu abayingira mu America abanyonyonsi naye ng'ate abakola ssente balala kati oyina ebuuzaga nti ssente zino gavumenti ya America ampuliriza ziddiza abantu okuyita mu projekiti ezidduukira humanitarian ssente zimu abafirika ne bazikola kati obanga okusaba visa bakusaba emitwalo 7 nga mu 5 ate nga jjukira nti ezo oba oyise oba interview gigenzeeko oba togigenzeeko oba ofunye visa oba tofunye ezo ssente zibeera kasito ziteeka ku account bwoti kitegeeza nti ezo zigenze kati bw'obalabalamu omuwendo gw'abantu abasaba visa abaweereddwa n'abataweereddwa ezo ssente bw'oziga tojja kwesanga abasajja muganda ngo omwaka zibakuwa bagattako katono nnyo naye nga bakuyita mu science oli kati gwayayanira ogenda mu nsi yaabwe enteeketeeke ezo ssente gw'ozigwamu era mulingana ffe tugamba nti gavumenti yaffe mutukolere ebintu eno ensi yaffe matabuta baleme kuwanansi mata naye nga abantu balina ssente kubanga ze zimu ku nsonga eziwaliza abantu okudduka mu Uganda bagende mu mawanga amalala gye bawulira ate ebintu ebikolwa mu mbeera ez'enjawulo kati bwebanga ensi Uganda sizoni gye tusuubira okuba nti ya musana eno omwezi gw'omusanvu yakasambula guteekerateekera ennimiro tuli mu nkuba eyo ensi bwe toyinza gyogerako otya ensi nnimi etaliimu muntu ayamba muntu kunyweza kulima kumuwa magoba kati kitegeezo ojja kwekanga atabifunyeemu bw'owulira emboozi z'abantu abagamba nti zitadde ssente mu kulima sifunyeemu kuba tekuliiko akuyamba otuuka n'okwebuuza nti abalimisa gye bali gavumenti egamba ebalina by extension agriculture officers naye tewali kitambula so nga tugamba nti gavumenti zaffe zitukolera ebintu ebirungi naffe tulekerawo okusaba visa z'abasajja abo kwegamba abagenda okuyimiriza akasente ke batuwa nga naffe tetubateekamu naye kati ssaawa zino program zisinga obungi eza USAID zayimiridde naye ate abasaba visa kati ssaawa zino abali ku mutimbagano abateekayo application numbers nnene abatagenda kufuna visa be basinga obungi naye nga tebasasudde kati ensi ensonga abakiise ba parliament ento naddala okusinga bana Republican ekibiina Donald Trump mwava batandise okubaganya ebirowoozo era nga bwe kityo program America mwe badde yita okuvujjirira abantu abalina akawuka akaleta mukenenya program ya PEPFAR yite PEPFAR yateeka bondooza mu gavumenti ya Bush bwe baserabidde bagiteekawo okuyambako
naddala okukendeza ku muwendo gw'abantu abakwatibwa mu Kenenya esemazinga Africa sako ne Asia ensawo eno bagifunyeemu nnyo kati palamenti ento abakiise mu kibiina ekirinamu abaka abangi mu palamenti eno aba Republican bagambye nti kabateekeyo omugongo abalwanirire ekyobutasala ku ssente gavumenti ya America zeyisa mu program ezigendererwa mu kukendeza ku nsaasaanya mu Kenenya omuli ya PEPFAR saako ne projekiti endala era nga bagamba nti gavumenti ya Trump eri ku lugendo olunene olw'okukendeza kye bayita government spending naye kati bagamba nti kale kasooke bataase projekiti ezimu kubanga kwekalakasa okwaliko ampuliriza mu America ku ntandikwa y'omwaka guno abeekalakasi bavuga essanduuko z'abafu nga bazisize langi enzirugavu bwe baawulira nti Trump essente zisinga bungi za USAID yaziyimiriza si yokka na yunivasite esinga ekitiibwa mu nsi yonna ya Harvard gavumenti ya Trump yayimiriza ssente zera ekivujjirira olw'obutakkaanya ku nnyingiza y'abayizi saako ne yunivasite okuba nti yeetengeredde nnyo ebintu ebimu teyagala nnyo political interference mu ngeri gy'ekolamu emirimu gyayo kakati jjukira abakiise bano bagamba nti bagenda kutaasa essente gavumenti ya America ziyagala okuyimiriza eziwera ddala obukadde bwa $400,000 okuva mu gye baatuuma President's Emergency Plan for AIDS Relief Program eri ya PEPFAR era nabwe kitu nga bagamba nti ebadde bisuubirwa eby'essente zigenda okusalibwako babireke nga bitambula naye nga zino ssente basobodde okuzitaasa bagamba nti projekiti eno infact eyitamu ssente nnyingi bagamba nti okusinza ku pulogulaamu ya gavumenti ya America baagala kutaasa obuwumbi bwa $9 eziyisibwa mu pulogulaamu zino ez'okuyambako abalina akawuka kaleeta mu Kenenya era mwaga gamu kya twendi yatandise okukyuka ne mu Uganda nwennyini nti abantu badde bafuna eddagala nga balifuna mu biseera jjukira ne mu COVID-19 gavumenti zali zisala mpenda nti wakati mu bantu nga tebatambula abalina akawuka kaleeta mu Kenya bafuna bate eddagala lyabwe era enkola yakolako eya drone eddagala eryagenda mu bizinga ekalangala abajjukira mujjukira bulungi nnyo emyaka 5 egigenda okuwera egiyise bukyanga tulumbibwa kimbe kya COVID-19 kati nga kitegeeza nti ensawo ebadde etambula bulungi era ng'erina engeri gyeyambyemu so ekiwendo kya President Trump ne gavumenti ye okukendeza ku nsaasaanya kati ssaawa zino ampuliriza kyetutadde mu mbeera eyogezaako okulaba nga essente zino ezigendezebwa ate zisigala zigasaba nasaba America kati abakiise abamu ampuliriza mu palamenti ya Senate in fact mu palamenti ya Senate palamenti enkulu eya America okusinga bana Republican baagala okukola ennongoosereza mu gye bayita decisions package era nga bagamba nti kaakano kitegeeza nti bagola etteeka lino ligenda kuwa olukusa abakiise mu palamenti ya Senate okusazaamu ampuliriza obuvujjirizi obwasooka okuyisibwa palamenti ya Congress kati Congress egatta Senate ne House of Representatives nefuuka palamenti eyawamu era nga nabwe kityo ebisuubirwa okusazibwamu ensimbi ezaali zaateekebwawo ku international aid sako ne public broadcasting naye nga ziri mu layini ya byabulamu ku kawuka kaleeta mu Kenenya okuyita mu recessions package abasajja bagamba nti abukicaga kikyukemu akasente ako kasigale nga kacyaweebwayo era nga bagamba nti singa eno gye bayita PEPFAR amendment eneegeza neyita mu kakunguuta ka Senate kale kitegeeza ate egenda kudda ate mu palamenti y'ababaka abangi eno ento House of Representatives basobole okuba akalulu nsalesale wa Friday eno in fact eyenkya nga tenaba kuggwako kati kitiza abasajja bali busy era tufuuyira luno munnaffe kubanga efe abamanyi ogw'okusabiriza kubanga obuvujirizi mu gavumenti ezitukulembera tebumala kati then wabeerawo okwegayirira in fact noteeka ekibatu ku maaso booti ng'ozibidde mu luga nti bana akasente ako beebale nnyo nti mulimu n'abaka palamenti abamu n'abantu ba bulijjo abakimanya nti bw'oyimiriza obuvujjirizi bw'amawanga
kati gano ng'Amazinga Africa nga ne Uganda mugitwalidde nti kinengeri libeeranga eriggwa eriyinza okuleeta omutawaana. Kati abaka bawerako okuva mu bibiina Democratic Party ne Republican bonna bayonoka obwennyamivu ku kyokusala obuyambi okuyita mu nsawo ya PEFA, era nga mujjukira ensawo eno ampuliriza egyenjogeddeko nga President's Emergency Plan for AIDS Relief Program yateekebwawo mu kiseera President W. George Bush Jr. bwe yali mu office, era nga bagamba nti ensawo eno ya PEFA gyonza okwogerako nti eye obukadde n'obukadde bwa dola za America naddala mu mawanga okwetoola ensi yonna, naye ng'okusinga Ssemazinga Africa yasinza okufunamu. Tujjukira President Chao era ndowooza yali Bush ono y'omu ku basajja bana Republican, ate baba alina policies in fact ezitali ezirabibwanga ez'abana DP naye nga zagenda okuyamba kumpi amawanga Africa n'ensi eno okutwaliza awamu. Kati era bajjukira obulungi enteekateeka enense enteekateeka yago eno embasa erabidde mu biseera bya Bush bwe bagula obutale Ssemazinga wa Africa asobole okutunda ebyamaguzi ku katale ka America nga tekuliko musolo. Ffe twali tutunda products kumpi nga 18 ku katale ka Goa, naye olw'okunyigisa eddembe ly'omuntu okuyita mu bitongole ebyokwerinda n'ebirala byonna President Joe Biden by then bwe yali tanafundikira kisanja kye Uganda yagijja ku lukalala olwa beneficiaries, era olw'ensonga gye batwayo ey'okwewolereza, olw'ensonga nti be yali ekwatako beera be baafunaana munyigiza eddembe ly'obuntu ne bagwa mu katale. Kati baatugamba kimu twenywezi okwongera munafu okuziba emiwaatwa egyalekebwa enteekateeka eyo. Kakati jjukira nti Palamenti ya Senate erimu bana Republican ebasinga obungi, era nabwe kityo ekibasanyudde nti kuno bassa kimu ku nsonga y'ensawo ya PEFA, era bwe wetegereza akulembera abaka Palamenti abangi aba Republican John Thune mu Palamenti ya Senate yagenda waliwo interest nene nnyo okusobola okulaba nga eno ensawo ya President ya PEFA akasente kakendeezebwa kasigale nga kyagendayo okuyambako omwogere wa Africa Sako n'abalala. So muna Senator Susan Collins okuva mu ssaza ly'e Maine era nga muna Republican yategeeza nti okuteesa kwabwe okwabaddewo okutandika kwa weekend ekwongedde okuwa essuubi nti abaka bassa kimu anejjukira Palamenti enkulu engeri gyekinti Republican in fact yegisa nnyo Palamenti zombiri, House of Representatives Sako ne Republican ne Senate, kati okigenda kubeera kyangu nnyo ekiteeso kino okukiisa mu Palamenti eno ento obutasukka olunaku olw'enkya, era nga bagamba nti emu ku ebiyinza okuyambako. Kati jjukira nti ekisanja kya President Trump ekyokubiri yateekawo enkola eya tabo ebintu abitambuza ku speed nga gavumenti eno okkendeeza ku nsaasaanya, era wetwogerera bannange abali banyaga ensimbi okuyita mu nsawo kati nga zino ziyinza okwogerako ampuliriza in fact ziyogera ku za USAID ezo zayimirira dda, USAID ensawo zayimirira dda, era bweyinza okwogerako abasajja abaali bazitoola obutoozi bintu byatandise okukyuka, era kyovala nti n'ennyumba ezitawedde bulungi kati zeeyongedde obungi, akabonero nakongera okulaga nti abasajja bagwanga mu ngwe n'ebirala. Katufunike esaafu nesooka okuttanya emboozi ampuliriza ya Palamenti ya Senate eya America ng'egendera okutaasa omwana w'omunaku okusengera mu Ssemazinga wa Africa oba omwana w'omuntu Ssemazinga wa Africa atalina akwatako naye ng'ate ekimbi kitandise okumusensera, era Palamenti eno egezaako okutaasa ekitiiso kya President Trump okusala ku buyambi dola za America obukubi 400 ku buvujjirizi obw'obumbi bwa dola 9 eziyita mu nsawo yateekebwawo President George Bush President's Emergency Plan for AIDS Relief Program. Omayisa amateeka wa America ampuliriza mugagga nnyo nti abaliko ba president bw'obanga oli President Emeritus obanga oli former president kati ate bino ebikolebwa ebirala naawe obeera observer kizibu nnyo munnaffe ate
okwekika mu program za president aliko kuba naye waliko watambuza ebiriko era mujjukira bulungi nnyo nti Obama yali president yalina Obama care. Trump wajja mu 2016 enteekateeka n'agisazaamu olw'ensonga ziyalaba kuba ssemateeka wa America obuyinza bukwasa president executive powers zonna zibeera mu mikono gya president okuyita mu executive orders naye ng'atalina okuba nga abikola nga takontagana ssemateeka. Kati nti bw'owulira president wa America n'owulira ne kye bayita Congress Parliament ssaako ne White House gyegyo emikono esatu ate gikulembera ensi ya America. Kati ebiteeso ebivaayo bino byonna bya President Trump ng'omuntu olw'ensonga nti okusinza ssemateeka alina obuyinza obujjuvu era bamuwa emyaka 4 okutambuza ensi eyo nga bw'agiraba bw'erina okutambula nga buli munnansi mumativu ate bwe wayita emyaka 2 then wabeerawo akalwa okugenda okwetegereza bano abakiise ba House of Representatives buli luvannyuma lw'emyaka 2 midterm voting eyo era America ejja gigenda mu mpungire okulaba Republican enywezezza oba ejuuseemu. Omukulembeze kastabira mu office ni wayita emyaka 2 midterm voting ejja okwongera mu Fox okuleeta ate bana Senate bana Parliament abapya mu Parliament eno ento. So kitegeeza nti byonna ebiteeso ebiriwo kakati abantu abatandise okuwanjaga oba ne kaweefube eyatandikibwa bwa president abaasooka kati ng'ebibala bitandise okufiira mu kkubo byekosa butereevu ku buyinza bwa president aliko kati okuwa ekyokulabirako. Ekitongole kya USAID kibaddewo kati emyaka 64 64 years okuva 1961 naye nga begenda ssemateeka wa America obuyinza executive powers azikwasa president parliament ya Congress gatako ne White House oba amaka g'omukulembeze kati ebintu ebisinzira munafu okutambula. Kakati okuyita mu gye bayita decisions package nakutegeezaako nti abaka parliament eya Senate ekyo oguwayo ogusinga obunene gwawagidde ekyobutasala ku ssente ezigendeddwamu okutaasa omwana w'omwavu omwana ali mu bwetaavu mu mawanga agawerako. South Africa yokka naye nga Africa biggest beneficiary Asia gye bali sako na mawanga agamu bitundu bya Bulaya mpuliriza. Kati kitegeeza nti abasinga obungi bakiwagidde era ekirindiriddwa Parliament ya House of Representatives bwegeno kifundikira olunaku olw'enkya. Jjukira Parliament zombiri ziri dominated by Republican era nga kino okusalawo kwa Trump kuno kuviiriddeko abantu bangi kati okugwamu essuubi. Buli yafunanga mukenenya ng'amanyi nti waliwo program America gye yateekawo okuzza ku ssente z'abantu okuzza ku ssente z'abantu kuba kati yoli ayinza okwebuuza obanga America kakati wansi wa President Trump etaddewo obukwakuliza obulume ennyo naddala ku ne ku visa then kati oli ayinza okwebuuza naga lwaki tuteekayo ssente za visa musooke mubireke tusooke tupambaneko wano muganda wange temutaddeyo ssente za visa ezo tusooke tupambaneko wano tulabe tulwanyise ekintu kyaffe naffe kiwoome kyayamba nnyo ensi eya Cuba mu biseera bya Fidel Castro bwe baba bateeka mu natti ne balwanira ensi bamanya nti kati tukaligiddwa nate tukyalina kye tutunda bweru kitugula bweru twekolerere twewagire oba okitegeera mukimanya nti muli bali mubamwanyi okitegeere ne mukyusa obuwanga muga nti kakati tusazeewo buli muntu afuna omwaka ssente ojja kugulanga mwanyi gyogenda okunywanga ku mazzi agookya zezenkola eziyambako ensi okwekyusa zeetereza era ebintu ne bitambula kubanga saawa zino nti n'akasente akabadde kaddeya mu nsawo eziyambako abaavu ba Africa kati tubeere tugumira ku kiri nti kale kabasajja kabatwaliza visa emitwalo 7 n'okusoba bagikumme naye mudda ziridda ne ziyambako mwannyoko oba ow'oluganda lwo bw'alibanga yakwatibwa akawuka akamukenenya ng'afunamu empeke okuyita mu nsawo gavumenti mwe badde eyisa obuyambi eya America. Naye kati ebyobuyimirizo tuyinza tukikisa n'okugaa nti kakati Uganda direct kikyefuna mu America tebabawa visa babajjako n'obuyambi bw'empeke z'eddagala n'ebirala era ofundikira ogaa nti akakati tubeeko ne kye tutwala tulekerawo okusabayo olukusa okugenda okutambula. Ekisigete
era banafa batambula ndowooza mukiraba owulira ddala mulinga kikwasana ensonyi nti oteekamu ssente z'okufuluma ensi yo ng'oteekamu ssente olwana bulwanyi oli atunda n'ebyakoze nga bamusuubiza nti ogenda kufulumako mu Uganda ogenda okwate ku ssente kati eyo message neekomawo eri bannaffe ate abatukulembera lwaki nga save etera okuzuula bwe batera okuzuula kyekiviireko abantu okubeera abaavu eyo save eri wa lipooti ne zigobererwa kijja kuyambako eno ensi okukyuka abantu bave mu kutangatanga n'oggwa mu mikono gy'abantu bakati abantu bawuddemu n'essuubi obalengera ku mikutu gyamukwanira wala n'owulira oli nti yanyaguludde ssente z'abannayuganda ezisoba mu kawumbi naye nga yabagamba abasolooza mpaayo 5 mpa 6 ngenda kufuna visa egenda mu America mu Canada naye ng'ate amakubo bagamanyi agayitibwamu okufuna visa so gwe kugwa mu essuubi kakati abakugu mu kisaawe eky'ebyobulamu naddala kawuka ka Mukenenya kuliko omukyala Professor Helen Rees ye amaaso ge yagateeka nnyo oba obukugu bwe yakuteeka nnyo ku kawuka ka Mukenenya eddagala sako n'engeri gye bayinza okuziyiza era nga ye mukenkufu asinzira mu University ya Witwatersrand ye Johannesburg ezimu ku ezo celebrated universities ku kusemaziga wa Africa kati nga bagamba nti bannayagomolule malungi kuba South Africa ate yo bakulaze nti embeera si nnungi kati ate bw'okiyunga obutereevu ne ku kisuubirwa nga USAID ampuliza yayimiriza obuyambi oba USAID nga bakulaga nti mu myaka 5 egiddako kuva leero tuli mu 2025 abasajja bamaze okulaga abanoonyereza byobulamu era n'okuyinza kwabwe ne bakuteeka mu bitabo ebyobulamu ebisomebwa okwetoola ensi yonna bakugambye nti okuyimiriza obuyambi obubadde buyambako naddala ku bantu abalina akawuka kaleeta Mukenenya n'endwadde endala mu myaka 5 okuva 2025 ono gwe tulimu suubira bannansi obukadde 14 okwetoola ensi yonna abagenda okweyongera okufa baba kugwebala budde era nga jjukira basinze kulaga nti akabiga kali nnyo naddala mu baana abato sako ne bano abatannabakula bulungi mu mbuto z'abanyaabwe kati wabaddewo enteekateeka nga maama waba alina akawuka kaleeta Mukenenya ate asobola okubeera n'ezzadde eddamu obulungi ekkubo libadde wampuliriza prevention yo maama okutatasasanya akawuka kudda ku mwana ebibadde bitambula kuva ku biribiri ebyedda bwe baaganaga bamaama okuyonsa abaana kati bintu bibadde bizze era nga juzi twawulidde nti baleese n'akayiso vaccine egenda okugema naye ng'olina oteekamu obukadde kumpi nga 10+ egw'osalawo nga yebagamba nti kakandya ensi njiri eyo abaagala okulya ensi okugimalawo okwata akasente k'obukadde obusoba mu 10 ng'ogenda bakuba vaccine akayisa akakutangira okufuna akaleeta Mukenenya mu bbanga lya mwaka oba myaka gy'oyagala naye nga ssente ziriyo ziwaddeyo kati gwina ogenda okulya ensi yo bagamba nti ensi giri eyo n'ogimalewo obubanga okisobola ate nga tusobola muganda wange so nga kyogera okulaga nti okuyimiriza obuvujjirizi bwa ssente za America naddala mu pulojekiti ezibadde ziyamba abali mu bwetaavu eno US Agency for International Aid USAID yagalawo enzigi zaayo era mululawo gafuluma ampuliza mwezi gw'omusanvu nga kutandika baga nti kakati omusajja yaga nti wasteful spending nti ekitongole kye baateekawo for international development emyaka 64 egiyise kyayimiriziddwamu mu kisanja ekyokubiri kya Trump kyafuga ekisembayo era kye nagambye ensi erinza okumanya midterm voting egenda okuddamu okugezesa Republican kyalina obuganzi batebulina kuba abasajja bakuba tooki nti ofuga emyaka 4 naye emyaka 2 eyo tooki bagikuba eno wansi mu bakiiseebo baddemu ne balonda ababaka abalala mu palamenti eno ento kati awo thena abalonzi kye bagenda okusawo kye tujja okumanya nti kye bawagira basirise busirisi omwana w'omuntu agende mu maaso n'okutokomoka kati jjukira programu ezisinga obungi zayimirizibwa mwezi gwa 3 naye ne bazitereyo akalembereza era nga bagamba nti akalembereza akamu akaliwoko minisitule okwatibwako ensonga za America n'amawanga ag'ebweru State Department
yalegenda okwasaganya ebisigalidde. Kati nga kitegeeza nti USAID okugiyimiriza mbagirawo kyekyasinga okuwawaaza amatu g'ensi yonna, olw'ensonga nti oyo amanyiddwa nga largest provider, in fact abadde asinga okuvujjirira obuyambi mu nsi yonna nga asinga okuteekamu akasente. Sekyo no kyokka nno jjukira ne America yayimiriza sente zeyarewereza mu kitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu, World Health Organization. Kati n'abanoonyeza ku ndwadde mu nsi yonna, America yali asinga oteekamu sente nnyingi yaziyimiriza. Pulojekiti ezibadde ziyambako okutaasa ku bulamu bw'abantu abatalina nazo baaziyimiriza. Kyekyaviirako abali ba pulezidenti Hussein Barack Obama mu NDP ne George Bush Jr. okuvayo ne bavumirira enteekateeka ya mukulembeze munnaabwe. Naye nga bwe nkutegeezaako nti bw'obeera pulezidenti wa US nga bannansi bakuwadde akalulu, ssemateeka akutunuulira. In fact ensi ekutunuulira nga beetegereza kakulaye bw'akikola ne ssemateeka nga bw'atambula. Kasita otambulira awo no problem. Era oba otambudde bulungi, then oba okubidde pass generation y'ekibiina kyate okuddamu okuwangula akalulu akaba kagenda okuddako. Kubanga ye Donald Trump ne wana abakoze ebitwala Amerika ku mwezi, kino kyakulembera kyokka. Kakati abakugu by'obulamu bo bagamba nti omuwendo guli ogw'abantu obukadde 14 okusinza ku risaaki yaabwe mu myaka 5 bagenda kufa. Kubanga y'omufirika bw'omulaga akabi we kali, ebiseera ebisinga okuba nti anoonya survival ate engini gye batega amagwa gy'alaga kubanga kyagezaako okutaasa. Nti USAID mu myaka 64 bukyanga etondebwawo bakulaga nti ekosezzaako ku bantu abasoba mu mutwalo mulamba mu mawanga gy'eri. Era nga bagamba nti 203 bakolera mawanga in fact agatali America. Iyo gye bayita Congressional Research Service bwino gwe yafulumya. Era kyova olaba nti twewuunya nnyo mufirika munnaffe Elon Musk nagaga w'ensi yonna nti bwe yawagira akalulu ka Trump kana akamu ekisanja ekyokubiri mu 2 ampuliriza 24 kati nga batambuddeko omwaka mulamba n'ekitundu gugenda mwaka mulamba na kitundu. Omusajja oyo bwe yateekamu obukadde bwa $2.5 mu kampeni za Trump kyali kibalo. Kati wetwogera abasajja bo tebali makambugu kubanga byalimu nga bwomanyi nti omusajja gakasoka enywere ono babikolanga nnyo. Osobola okuteekawo eddaala oli n'awalampa bw'alengera nga aliiri waggulu kasolya talina nazo obutaddamu kutundula ku muganda wange. Kati kitegeeza nti Elon Musk mufirika munnaffe enzalo ya South Africa nga yafuna obutuuze bwa America mu 2 kubanga gundi yali amulangira wano Joe Biden nti naye wali mufirika okufuuka America gy'okoledde obugagga obwenkanidde awo obukufudde obuttu mu nsi yonna America yebukuwadde. Kati bali bamulangira kubanga in fact nakano nirabika bategeeza Donald Trump yakola American Party ekibiina ky'ebyobufuzi naye ate ssemateeka wa America Elon Musk ssemateeka tamukkiriza kwesimba okwa president kubanga si nzaalwa ya America. Osobola okubeera omufirika by origin naye ng'oli nzaalwa ya America ekyo kirala. Hussein Barack Obama tomulaba musajja munna Kenya akitegedde taatawo Onyango ow'eno muli wano mu nsi yaffe ey'okumuliraano naye engeri gye yazaalibwa mu America ssemateeka eyo kyanyweza nti Elon Musk atondawo Green American Party gy'oyinza okwogerako egy'okubeera mu nsike na bino ebirala tekinakakasa oba formally yayise dda mu mitendera naye omusajja agiteekawo okubanga ayinamu akatima n'omusajja gwe yateekamu omusimbi afuna ekisanja ekyokubiri binnyo nkondo munne nti Elon Musk yona mpuliriza ebizibu byonna ke tubitwogerako bino naye abiinamuko ku mukono bwe yali asabira Trump akalulu era kitegeeza ono bwe yawangula waliwo ekyali kimusuubiziddwa era ne bamuwa ekitongole kye baateekawo ekipya ekya Department of Government Efficiency DOGE kyekirimu bino byonna. Omusajja baamutuma kimu butya naye bwayinza okuyambako Amerika ekendeze ku nsaasaanya era abakozi bangi aba gavumenti abaafiirwa emirimu okuyita mu kitongole kya DOGE
era obalabalamu nti abasajja basevinga sente mpitirivu bakulaga nti obuse n'obuse bwa dola trillions of dollars okusinziira ku makubo agazibwa agali gafulumiramu sente Department ya Elon Musk emirimu egyo omulimu gwe yakukola kati omusajja agenda okukubamu ttooki ate ku bizinesi ze ng'omuntu ndi musajja ali mu katale atunda emmotoka za Tesla ali mu Airbus ali mu SpaceX n'ebirala byatandika okudobonkanamuko so okufunamuko obutakkaanya naera ku bintu ebimu waliwo bakola etteeka Trump lyalowoozaako ne bafunamu obutakkaanya n'omunywanyi kati bitandika okuviiraawo nti okuyita mu kitongole ekya Doge ebitongole ebidduukiriza ebyensi yonna byawanjaga nga biraba omusajja Elon Musk yalibadde akwata ku ssente ze ate ye n'avugira kubanga oba otaasa spending ng'ate gwe ozirina ate gwe walibadde omusaale kati singa obukadde bwa $2.5 ampuliza kwali kusubira omusajja n'abiyisa mu bitongole bino bye bajjawo oba oli byalibadde bikendeeza munnaffe ku nninga eriwo ekitegedde nti omusajja azitowa obuwumbi bwa $4 kumpi $400 plus bw'akwata obukadde bwa $2.5 n'abuteeka buteesi mu campaign ng'eno yalibadde akutta obukadde bwa $5 n'aziteekayo mu bitongole ebirala kyova olaba nti ate kati abagagga batandise okwawukanya mu ndowooza ye Bill Gates akugamba kimu nti mu myaka 2 egiddako obugagga bwange njagala kusigaza 1% kimu ku buli 100 esigadde kanzuweeyo ziyambeko abantu okukyusa obulamu bwabwe era nga omusajja ono Bill Gates naye akijja ku musajja yali omugagga mu myaka gya 18 yagamba nti omuntu okufanga mugagga mu butuufu tabeera mwenkanya mu nsi muno jjukira bwe wali ozaalibwa mu nsi ngeri gye wazaalibwamu ozaalibwanga omugagga era yazaalibwanga omwavu buli muntu ekyambalo akifunira ku nsi naye ate waliwo ebyoku nsi byosanze ne bikutuusa ku ntikko kati baligamba nti kasokkiriza okufa ng'oli mugagga naye ng'obugagga bwo tebugasizza bano bansa bayinza abantu ababulijjo bayinza okuba nga beetaaga okuvugirirwa omusajja yagamba nti abo tugasizza nsi kati eyo message yayingira mu mutwe gwa musajja Bill Gates yaliko okukyatira abasajja abasinga obugagga naye kati bw'obalabalamu engeri abasajja gye baamusikamukko kati bamukubya kaga mu byokubala ekutiya ey'essente so nabwe kityo bwe twogera ku USAID okuyimiza obuyambi kituufu lyaki kiragiro kya pulezidenti naye engeri kyeki nti Elon Musk baamukwasako ekitongole ekyamuteerwawo ayambeko okunyigiriza gavumenti ya Amerika efisse ssente sako n'entalo ezaali zitagasa ezo oyinza okwogerako nti gavumenti neyimiriza essente zagendanga mu by'ekijaasi okuyambako ensi ya Ukraine ku lutalo ne Amerika n'ebirala bingi bingi bw'obadde okimanyi nti mu pulogulaamu z'endala zoyinza okwogerako nti bayimiza n'enteekateeka ey'okugabagana amagulu amakoleere mu tekinologiya oyo obwokukola amagulu gano aga plastic ezibayita prosthetic limbs eri abasirikale abafuna ebisago mu nsi ya Ukraine n'abadde bategulula bbomu ez'omutaka land mines mu mawanga gatali gamu okitegedde sako n'ensimbi ezibadde zigenda okuyambako okutangira Ebola mu ssemazinga wa Africa ebyo nampuliriza byonsa okwogerako nti ebintu bingi so mbompimpi USAID gy'oyinza okwogerako nti ekibanja kyayo ng'ennaku z'omwezi infact bwe kyali kifulumya obubaka mu mwezi gw'omusanvu awo kyateekako obubaka nga kiraga nti USAID bonna abakozi be badde ekozesa okwetoola ensi yonna bateekeddwa mu kye bayita administrative leave okuva nga 23 February Katonda kikulaga nti ebintu byali bikyuseemu era nabwe kityo minisita wa America w'ensonga z'amawanga ag'ebweru Marco Rubio n'ategeeza nti program endala ezisoba mu 100 ziyinza okwogerako ezibadde zivujjirwa America naddala okuyambako abantu abali mu bwetaavu mu byobulamu okusingira ddala ezo zaali zigenda kulondolwa butereevu ofiisi ya minisitule ekwatibwako ensonga za America n'amawanga ag'ebweru kyekimu ku ebyatuukawo kati era abantu baga nti kale ssaawa zino President Trump yakutte era buli muntu agamba nti akati awo tulina kuguma bw'oba naatuukira 2028 bijja kukyuka tomanya ayinza okubeera muna Republican naye ng'ate endowooza za George Bush kubanga ate bo abasajja
ku immigration policy bali balala nnyo bogeraganya muko ne Trump egija bikolamu. So kitegeeza nti mudu ya president abeera n'odda mu ya America bwebera mudu ngeri hash omusajja wabanga mukambwe nnyo kati nga Trump walirusiza obukambwe kati sawa zino buli muntu wali ali mukasirise n'abadde ina plan nti obuli abuli kya kumacha kubanga baga visa mukisa nti buli kya kumacha ne bankwasa visa omusajja gatugikuwa neera tosuka myezi tosuka naku 9 ngoli mu America ne abakuwadde multiple visa multiple entry ntujja kuyingira emirundi mingi mu bangi likuwereddwa at least naku 9 come back ebitu bengeringeo nti abasajja baleme kuddamu kufuna ku mpeereza yaabwe oba kitegeera naye ng'ate twerabidde nti waliwo abateekayo sente zisaba kubanga America oba osaba visa tekugamba nti musabye bangi ne mujja bangi the bigger the numbers no problem kati then decisions zisalawo okkiriziddwa tokkiriziddwa ebintu ebyengeringeo kati then kyekiri ekisomooza nti gavumenti zaffe weeyayo okwongera munaffe okutangira akabiga kano kubanga gavumenti zinyega abasajja banyaga abantu misana terina omwanyega kuba kati bwogerageranyamuko okusinza ku survey gavumenti ya Japan ekujjako emitwalo 7 n'ekitundu ng'ekuwadde visa 75,000 emitwalo 7 n'ekitundu gumu 2 3 7 n'ekitundu naye ate tosooka kuzisasula ate nabakwasa esinga naye zino zezisookayo ate nolekotagana appointment n'ebirala bingi so mbompimpi bw'ogatagatamuko okutwaliza awamu naffe tulina okunyiga tugende nti nedda abasajja akasente kaffe bakatwala ate lwaki byonna batandise kati kubanga munnayuganda ayinza okwebuuza kati America essaawa zino tugifunamu ki webanga ne visa obuvisa efuuse kayinja mu ngatto oba okitegedde naye ng'ate bano abateekayo ez'okusaba zo basigala bakyazitwala nti walabanga omudduukirize ojja genda ogatagatamu mu kwetoola nga sente zoffe tuziwaayo ate ziguma okuyamba abantu so ensensa baziganyula mu programu ya PEFA oba ziganyula mu PEFA semazinga wa Africa kumpi yenna bw'obalamu nga kumpi Angola zi Botswana zi Burundi zi Cote d'Ivoire wagita Ivory Coast zi Cameroon Democratic Republic of Congo Eswatini Ethiopia Kenya Lesotho yogera ku Malawi zi Mozambique Namibia okujja ku North Africa sinyo kati nga bawulira nti Algeria Egypt zote zila Tunisia teziri muno nolaba South Sudan South Africa ne Uganda ino njirengede bulungi Uganda mweri kati then nosikayo mu Asia abatali balungi nnyo zino zi Vietnam what you mind ne PEFA Ukraine beneficiary Bulaya that's Europe Ukraine Bulaya aganyira mu sente zinampuliriza kati obalabala mundowooza ensi ezo kwogera kesa Bulaya eziganyula mu nsawo ya PEFA kati obala Ukraine oyo Bulaya kati then Vietnam oyo Asia naye ngoloka rujudde nnyo semazinga wa Africa yasinze munafu in fact yasinga okulya empanga okusinza mu nteekateeka ey'obuvujjirizi so kalembereza mpuliriza kayinza okubeerawo singa kinaaba kiyambyeko nnyo nga sinabagenderera awuliriza kanku ripooti nesembayo ripooti yafulumizibwa gye buvuddeko ekibiina ekikulemberwa munnayuganda ekyekibiina ky'amawanga amagatte ku Mukenenya ekya UNAIDS ekikulemberwa mukyala Winnie Byanyima bwe kiba kyogera ku bantu abasinze okutambuza emirimu gy'ekibiina America yesookera ddala okwogerwako era nga kitegeeza nti abasajja abasinze okuvujjera ebitongole bino ebidduukirize naddala mu byobulamu America yeri ku chart ne mu World Health Organization ebadde eteekamu ssente nnyingi okusinga n'amawanga agalina abantu abangi era mujjukira ensonga ya COVID-19 mu 2020 yasanga Trump ekisanja kyekigwako ekisooka kati ng'asaba ekyokubiri naye engeri gye yatagalamu n'engeri gye yakwatamu gavumenti gye yakwatamu ekimbe ekya COVID-19 oyinza okulowooza nti ezimu ku nsonga ezaamukuba ekigo partly zirina COVID-19 kati omusajja ajja mu kisanja kino ekyokubiri ng'amaze okufiirwa ekyomuddiringano kiri ekyokubiri ekyawangula Joe Biden 2020 mpaka 2024 kuba y'Omumerika abala nti okulonda okubeerawo tugeze kati nga kuno okuddako kujja beerawo 2028 mu mwezi ogw'ekumi n'ogumu
kati ate kyebayita okwata obuyinza, in fact bayita transition, hand over ya power, ate beerawo mu January nga 2 eyo kiri ku kalenda ng'ebagamba tutulunda Tuesday eyokubiri eya buli mwezi gwa 11 semateeka nga kirambika nti omusajja ajjukira bulungi nnyo nti ne COVID-19 yayogerwako yeesiba ku China ng'agamba nti Chinese flu era mujjukirawo nga tebanamukyusakyusa mannya. Kati era wadda mu kisaanyi kyokubiri n'agamba nti abasajja abasinga okuba n'abantu abangi batandise n'okuwugula ekitongole ate ffe abateekamu ssente ebiragiro bye tutawa. WHO America nejeyo ssente zaayo. Kati bugatako n'ebyo yakitegeeza nti ensi etandise okuwulira akazito k'ensi era bwe kuba kulabisa Trump alaze ensi nti kati America zizimu ku nsi ezikwatidde amawanga kumpi ag'ensi yonna. Bwe mbadde we wano ekibiina kya UNAIDS ekya Winnie Byanyima Munnayuganda kayakikulembera nga Nankulu byagamba nti bwe baba boogera ku ba biggest donors tayinza butayogera ku America. Era bwe baawulira nti waliwo obuvugizi bwe baggyemu enta ensi yonna yali efunye ekyekango shock waves buli muntu yajugumira. Era ne bakulaga nti infections empya ezakawuka kaleeta mukenenya ezibadde zikendezeddwa ku bitundu 4 ku buli 40% okuviira mu mwaka 2010 nti n'abaana obukadde obuna n'emitwalo egisoba 4 abadde batangiddwa obutafuna mukenenya kuva ku bannyaabwe nga bazaalibwa okuva mu mwaka 2000 bintu biyinza okukyukamu. Era bagamba nti ssente za America ng'evugira ekitongole kya UNAIDS ne badonors abalala kitaasizza obulamu bw'abannansi obukadde 26. Kati era abasajja bagamba in fact kwali kulabula UNAIDS ng'erabula nti singa ensi evaayo if the world does not act ye yagamba nti wajja kubeerawo an extra 6 million new infections and 4 million AIDS related death 2027 wanaatuukira kikwali okulabula kwinjagala okukomekereza okufundikira kankaddemu abasajja balabula nti singa ensi esirika busirisi nga Amerika emaze okugyamu akasente kitegeeza ensi erindirire abalwadde abapya obukadde 6 okwetoola ensi yonna abamukenenya. Kati then balinde n'obukadde 4 abagenda okufa endwadde era zitambulira ku mukenenya just mu 4 years wegunatukira 2029 naye ng'ate kiri ekisaawe kinene bakulaga nti bannansi kumpi obukadde nga 14 naye ono bagambye AIDS related gulayini ya mukenenya naye eri ku byabulamu byonna. Kale kitegeeza nti UNAIDS egamba nti kati banasala buyambi omuwendo gw'abantu abali bakwatibwa mukenenya okwetoola ensi yonna saako n'abadde bafa endwadde ziri mu layini ya mukenenya gubadde omuwendo gukendeeredde ddala mu bbanga ly'emyaka 30 egitambudde mpuliriza. Katuluziganyeko bwe tuba gye tuli WhatsApp namba yaffe tuli ku 0793 agattako 36 17 0793 17 studio yakutwegattako tuga bulijjo etukozesa line yaffe ya 0782 06 0805 0702 Jessica feedback tono nnyo bw'obanga gy'oli obadde otambula nange munafa mpuliriza. Era kyakuyiga muganda omanyi muno tuyigamu ebintu bingi bye tubuulira abantu kasayiba nga bigobereddwa era ogenda okulanga bikola munafa amakulu sebo wangi munna. Yes sebo. Yes sebo. Yes sebo. Okay. Okay. Kale munange webalinye tuuliza ebyo bibeerawo anti kati naffe tugamba dependence syndrome eno
okitegedde babasajja bakikola batya kubanga in fact tutandika okulowooza ku future enkazi bwogamba anti vision kati yakulengera bintu mu mbeera eyewalako omusajja bakikola batya struggle zaabwe zituta emyaka mingi bwobanga omusajja atuta emyaka egisomba 200 ye tamanyi na kye bayita kukola nongosesa ku tteeka tamanyi we bakola bwe bakwata ku kantu kono fact kuyita mu bakiise nti agenda kukyusa nnyingo za constitution ate no munne bwa Afrika abamu bakyusa nnyingo za kweremeza mu buyinza si layini yankulaakulana eno naye singa ebiteeso bijja nti tukyusa constitution tugenda kulemezaako bisanja on condition kino kyetugenda target yaffe yeeno okitegeti ebisanja ebya target bino emyaka gyeyongeremu kino kyetusuubira okukola awo kubanga independence era kyobulaba nti ebirowoozo by'abasajja bali kati abagenzi bakano Muammar Gaddafi abali bagane Africa esobola okwegatta tikadawo bw'okyogera obugezi bw'otyo ng'okigamba oli omusajja agenda okuvujjeera kulebera ng'oli mulabe kubanga oba otandise okubuusa abantu just no kyetwa obuleesi nti kati tuloze ku kyokwegatta tubeere amanyi tukole ebintu byaffe kitegeeza dependence yaffe beekendera manyi obeera masiikiini ennyo okitegedde kyefaanyizaako nga kiri okitegedde n'abooluganda b'otamanyi bajja bw'obanga okikutte naye oba tolina kasente ly'akunoonya muganda wange sebo